Ekitalo nnyo omulala afudde akatambi kengenda okubeera nga bwentyo nkuwa mu maaso awo ne Alien Skin naye atabukidde Pallaso akatambi kengenda okubeera nga nkuzanyira buterevu maaso awo naye nga nkusaba subscribe nga atannaba naawe atannalikinga genda maaso olayikinge video. Kale tooza nti Pallaso akyantya. Pallaso ne banne ndi kirutu kyantiisa. Gwe omuntu yenna gwe tulengera ngoma yagikoze eki gyonye dako munyumya nga temutulinaako buzibu ffe tulina ne bafani abakugamba nze ali ni muwagira ne muwagirira wala akuwaga sente ng'ali mu distance katatolo gwonoonyaamu nze singa amagezi gagadde ng'aga buli omu bw'ayagala olowooza mwali badde mulako kittabaniga kibalekawo Pallaso tomugamba nti tiimu yekka tiimu Alien tiimu Uganda Industry balala ne Fango ni baki kyokka nze and all of them n'abayimbi abalala bangi oli tiimu Pallaso njaba kujjako interview nga mpulira batabo wali njogeddeko mpayirize nga nkulaba ena kyayogedde awo ndi tiimu Pallaso ndi tiimu Green Daddy brand eyimiridde kati sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okukola ekibi okusuuka ku sitaani n'okola ekitosobola okunyiiza mbe tenkusanga nenkuwanda eddusu tujjukira omugenzi Moses Radio gwe nga gwe omuntu oyinza mujjukirako temanya waayirizibwa nnyo ate nga mu bye bamuwaayiriza nze omu ku baali nga babikkiriza akaseera ako ku bingi ebinjogerwako olumu byekikoze olumu biraga nti tukyawa bangi abatana kye bakoze nina ekigambo kya leediyo kimu kye nabba nekitwala nekitambulirako mugenda kuwulira akaliro temusobola nga kale temulisobola mu byonna byonna kyekyo kye namubbako kali nengamba akaliro baba kali tebakawulira bulungi ze kambateekeko gasikuuka ero bayati na pass by then bisigadde nyabi mukolera limba kiri wali osinga okwagalwa Moses Radio nkwagala nnyo Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta omuntu wa celebrating tosobola mugamba maanyi kumuzzaamu maanyi ng'ali mu kisaawe oba mu nsiike nti wagawaga oba alina bagamba muwage oba tosobola mugamba nti mwongeremu amaanyi mu kucelebratinga ate nze siringa bali eri aboogera ku bafu ebirungi okubona lisi simunaako kibi kuba simusisinkanangako era mbakuba nga mulinako ebibi mbadde muweerawo kuba kati nze lolomoddo wange mu nsi sitaani kati sisuubira nti waliwo omuntu ayinza okukola ekibi okusuuka ku sitaani n'okola ekitosobola okunyiiza mbe tenkusanga nenkuwanda eddusu nze ate nze levo yange nga z'abafanguuni si levo yange gyendiko sobola kuba nampala neringa yakumizigo osobola n'obutakkaanya nga buli ate nga bungi nnyo naye kati ate nange era sijja kubanja nga gwe mwana gwe nakwa boda yange kati wiki bbiri tonsasula nze ndi muyimbi jasita kalimukangako omuntu akala ndi mukozi wa fujjo si mulwanyi ne ndi mukozi waki kole fujjo tankola n'entalo ku bbeeyi layisiru tosobola sanga kiripu yonna nti yali ni yankubi twakubanya abantu nga tukyali eri twasaba Katonda nange singa Katonda mpeba nenfuna kasubalu ngaako buno budde nja kubeera nga mulungu kati ate bwe njigwa ne sijja mulungu mba siryaza amanyi za Katonda kale tooza nti Pallaso akyantya Pallaso ne banne ndi kirutu kyantiisa gwe omuntu yenna gwe tulengera ngoma yagikoze eki gyonye dako munyumya nga temutulinaako buzibu ffe tulina ne bafani abakugamba nze ali ni muwagira ne muwagirira wala akuwaga sente ng'ali mu distance katatolo gwonoonyaamu nze singa amagezi gagadde ng'aga buli omu bw'ayagala olowooza mwali badde mulako kittabaniga kibalekawo Pallaso tomugamba nti tiimu yekka tiimu Alien tiimu Uganda Industry balala ne Fango ni baki kyokka nze and all of them n'abayimbi abalala bangi oli tiimu Pallaso njaba kujjako interview nga mpulira batabo wali njogeddeko mpayirize nga nkulaba ena kyayogedde awo ndi tiimu Pallaso ndi tiimu Green Daddy brand eyimiridde nnyo oyo nno ye mukulu Alien Skin kansubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako talina kigambo kiwoomu kyonna eri omuyimbi Pallaso era ategeezezza nti ye Alien Skin kirooto kyantiisa eri Pallaso era mbu bwe bamulengera abamanya giwunye bakwatirawo amayinja kino kiraga ki kiraga olutalo mu makati ga Alien Skin ne Pallaso dwo alukyagendera ddala maaso omukulu ayongedde okubeera nga bw'atyo alumba Pallaso mu katambi ako kova okulabika nga mwana tu werabirako bubbo balwanyisa mayinja ate abwe bamulengera bamanyirawo nti giwunye so Pallaso Alien Skin
mbu kiroto kya ntiisa gy'oli. Katulinde atulabe wa ate ajje binaggwe. Ate bwe tweyongerayo mu maaso, olutalo mu makkati ga Furufiga n'omukyala Zubeda byantalo lukyabindabinda. Entalo azifuuse entalo we twogerera eno Furufiga ne Zubeda ate eri Palaso ne Alien Skin. Kwegamba entalo zo zikutte wansi ne waggulu. Olunaku olw'eggulo nga bwe mukimanyi omukyala Furufiga yayisiza eggaali mu Zubeda byantalo. Wabula teyakomye kuyisa mu yeggaali, wabula n'abazadde bw'atyo yabatwaliddemu. Muge tufuna Zubeda agamba tagenda kusirika busirisi, aleke mukyala Jennifer Furufiga amuvume, avumiremu ate ne famire ye asirike busirisi abaleke. Agambye n'agenda kubeera nga bw'atyo abaddiza omuliro. Ayitidde ku mukutu ogwa TikTok n'agamba nti Furufiga agenda mukolamu episodes. Agenda kuleeta episodes ng'alaga bataata b'abaana be, alete episode ng'ayogera ku nsonga z'akano akavubuka akali akagamba nti kamulinamu omwana kasimpo ke, ndowooza mukajjukira. Nsonga nnyingi nnyo zagambye zagenda okubeera nga bw'atyo ayogerako, era ng'agenda mukolamu episode buli lunaku, ne episode yalwo buli lunaku, ne episode yalwo n'olutalo lwe tugenda okwolekera lwandibanga lutalo sematalo, kubanga bonna tebanyigibwa mu ttooke. Furufiga tanyigibwa mu ttooke, ekyo mwenna mukimanyi bulungi. Ate ne byantalo Zubeda ng'erinnya lye bw'oliwulira nti byantalo, ekyamazima entalo zo azaagalira ddala ddala nga bw'okiwulira. Naye nga nkusaba subscribe ng'atanaba, nawe atanalayikinga video, genda maaso bw'otyo obeere nga ogirayikinga. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusaako butereevu. Abutereevu nnyo. Ate bwe tweyongerayo mu mawulire amalala, ye director owa Internal Security Organization ISO omwami Charles Oluka, mawulire si malungi awe twogerera bambi z'embuyaga ezikunta. Omwami oyo yabadde akulira ekitongole ekya gavumenti ekya ISO. We twogerera bambi z'embuyaga ezikunta. Wano ku Jika Media tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe. N'omutonzi asobole okubeera nga bw'atyo amusonyiwa byonna ebyo ebyamusobako. Kankuwe katambi katono nnyo n'oluvannyuma tweyongere maaso. Bannayuganda, kitalo nnyo, kitalo ddala. Tufiiriddwa omu ku bakozi ba gavumenti, omwami General Charles Oluka, ng'ono abadde akulira ekitongole kya Internal Security Organization. Abategeezezza public nti afudde bagambye babadde bamuddusiza mu ddwaliro ly'e Sseguko okumujjanjaba, eno gyakutukidde. Naye nga kitalo nnyo, kitalo ddala. Tutwale okusaasira ku famire ya General Charles Oluka, abaana be ne mukyala we kussa n'ab'eŋŋanda bonna. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Bannaye nno tetwandifiiriddwa bantu nga bano abakulu mu ggwanga bwe bati, ku bino ebitandise okutuuka ku mawanga wonna agatwetoolodde. Bano abantu be bamanyi okulwana entalo, bano abantu be bamanyi kati omuntu alinga mu kifo ng'ekyo ekya security be bamu ku batukuuma. Bw'afa bannayuganda abamu basobola okubeerayo abantu abasiru ne badda mu kuseka ne mu kusinika amannyo. Kino ekintu kyandibadde kitukwatako ffenna ng'Abannayuganda. Ono omuntu afudde mukulu y'omu akulira ebyokwerinda mu ggwanga lino lye tulimu. Era buli Munnayuganda waali ssabaza kati olina kubanga onyolwa. Nze ku lwange kitalo nnyo, kitalo ddala. Nnumiddwa ng'Omunnayuganda omulala yenna bwe yandibadde. Nakyo buli Munnayuganda kino kimukwatako ekyokubeera nga omwami Oluka, General Oluka bambi nga yafudde. Buli omu kimukwatako kubanga y'omu akuba badde bakulira ku bimu ku bitongole ebitwala security awano mu Uganda. So buli omu awo kibeera munnange kimukwatako. Kigambibwa nti omwami ono embeera yatuuse n'etabuka, yabadde tali bulungi mu ngeri emu oba endala. Embeera n'etuuka n'etabuka, bw'atyo n'addusibwa mu ddwaliro ery'e Sseguku, abeere nga bw'atyo afuna obujjanjabi. Omukulu ono eyo nno munnange Katonda teyasobodde kubeera nga amuwa mukisa mulala, eyo nno mwanatu gye yafiiridde. Fano ku Jika Media tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe, ne Katonda abeere nga bw'atyo tumusaba amusonyiwe ebyo byonna byonna ebyamusobako. Embeera yo bw'etyo bw'eri, mawulire si malungi ku sayidi zeeyo, kubanga abadde bamanyi omuntu ono bagambye muntu abadde mwetowaze nnyo
muntu abadde muntu mulamu nnyo ate nga mwanatu ayagala abantu. Abantu omubalaba mu office ne mbakyawa naye abantu ababamanyi bo baba babamanyi. Tosobola yingira muntu mutima naye buli omu abadde agamba omusajja oyo abadde musajja muntu mulamu nnyo abadde musajja muntu mulungi nnyo. Tumwagaliza ekiwumulo eky'emirembe. Katonda amusonyiwe ebibina byonna ebyamusobako. Embeera yo bwetyo abweyimiridde side zeeyo. Kusaba kimu subscribe nga atanaba. Nawe atanalikinga video genda maaso bwotyo oberenga mwanatu ogiraikinga. Weekumire bwekumizi ku mukutu gumu gwokka guno ogwajjika media. Yitira mu comment section oberenga bwotyo ompa endowooza yo. Gwe wenna alina kyagala otuwa bulamu ng'olina kyagala tutereezeemu butereevu beera nga okiyisa wansi awo mu comment section. Tuberenga bwetyo naffe ekintu tukikwasaganya malidaadi sana. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera mweraba.